tulina okubaako kye tuyiga mu mbeera gye tulimu abooluganda. Abantu bangi abakoledde emyaka 5, abantu bangi abakoledde emyaka 10, abantu bangi abakoledde emyaka 15, 20, 25, 35, ndoza akankome kwana nguli akakolera emyaka gy'amakumi aga, abalala munaatera okulitayalinga. Naye sigamba nti mbadde temusasulwa, sigamba nti mubadde temufuna, naye abantu bannaffe batulemesezza okusalawo nga twebuuza ku bantu abatatwagala era abatatwagaliza. Ekyo kirema abantu bangi muffe okusetinga standard. Oteeka okusetinga standard, oteeka okuteekawo ekigera eky'ekintu ky'oyagala, oteeka okuteekawo standard ekigera eky'empisa z'oyagala, oteeka okuteekawo standard ekipimo abantu kye bateeka okuba nakyo okukolagana naawe. Bw'olemererwa okuba ne standard, biddayo wali mu kigero ekitenkanankana, ekipimo ekitenkanankana kya muzizo eri Katonda. If you fail to have a principle, a standard principle of life, you fail totally. Twayogedde ku bantu be bayita ba dangerous persons, abantu ab'akabenje, abantu ab'omutawaana, be tuwangaala nabo. Tuwangaala nabo abantu bano nga tuwangaala nabo mu community, mu society gye tubeera. Tuwangaala nabo nga tubasanga ne mu masinzizo. Tuwangaala nabo nga tuzaalibwa nabo. Tuwangaala nabo nga tubazadde. Tuwangaala nabo nga tubafumbiddwa. Tuwangaala nabo nga tubazaddemu. Tuwangaala nabo nga batuzaalidde. Tuwangaala nabo nga tuwasiddwa gye bali, and so forth and so on. Dangerous persons basangibwa buli wantu wonna. Kati Bayibuli kyeyavudde etugamba wali mu Yeremiya 17:5 nti akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu. Mu Yeremiya 17:7 neega nti aweereddwa omukisa omuntu oyo yeesiga Mukama. Yeremiya 17:9 negamba nti emitima gy'abantu mirwadde, ate girwadde endwadde etawonyezeka. Wabula Mukama yekka yayinza okugimanya. Bajja kukwogerako ekigambo nga tekiriiyo. Ojjukira nti emisango egyateekebwa ku Mukama ffe Yesu tiyazzaako n'ogumu. Era nga ne Piraato akebera fayiro zaabwe zonna, petitioni zaabwe zaakeberebwa, ne mu bulamu akanigguusa. Abalamuzi abo mubasabiranga, balooya mubasabiranga, be bantu abasoma okutuuka le baliva mu nsi. Singa akwata omusango n'abaako okukoma gy'ateetegereza lwaki waliwo okukoma, n'abaako akatonyeze k'ateetegereza lwaki waliwo akatonyeze, bw'avaayo akantu ako kasobola okumuddira. Singa agusala, bali ne bagenda bakebera ne bagamba, "Hey, kino tuyalaba nti waliwo," awo baddira ne bakuba akalipo. Era emisango mingi girwawo okusalibwa si lwakubanga tebaagala kusala, not at all, lwakuba tebannaba kugistadinga tharale. Balina okusoma omusango ne bagusoma paleeta. Kati mukulu Pontiyo Piraato yakwata omusango gwa Yesu, agatabo bateekayo nga ga malisi, migugu na migugu. Ekyo nakyo kinzigidde kiwandiike. Abantu bano ba dangerous persons balina malisi. Malisi kyeki mu Luganda? Balina fitina. Oba fitina kigambo kya Luganda, oba fitina kigambo kya Luswayiri. Naye nga bantu people tulina ebintu ebitugatta. Fitina, omuntu akuteekako ekintu
nga kya fitina, akuwandiikako ekiwandiiko nga kya fitina, akwogerako ekigambo nga kya fitina. So abaawandiika emisango gye baavunaana Yesu tebaalina nsonga. Piraato avayo n'abaga naye muno temulimu musango no, nga nabo tebayinza agamba nti section gundi ey'omusango close bwe tugisomye nabaga naffe tukimanyi. You can imagine dangerous characters, dangerous personalities, nabo bakimanyi, bakukolokota bakugobesa ku mulimu nabo bakimanyi. They know your capacity, they know you are capable, they know you can. Bamanyi nti osobola. They malice you, they do things, they intend to be malicious in your life. Bagenderera bugenderezi okubeera ab'obusagwa, bagendera bugenderezi okufitina okubeera ne fitina. Naye kati emisingi gino gyo gigamba ki? Emisingi gino gigamba nti Katonda bw'akuyamba n'akubikulira abantu abo, nga bw'obaddewo kati mu lockdown eno weetegerezaayo ekigurupu ekifaanagana bwe kityo, bajjeeko emikisa, beesaleko disconnect, basigalamu mu nsi nga nabo mwoli